nsonga nkulu nnyo eyo naye ng'omukolo gwe wabadde mulungi nnyo nnyo era abasiraamu ab'enjawulo babaddeko g'omukolo mwabataweddwa invitation card mutusonyiwe abakonga batuuka omukolo asa n'anyiga byansusu manya yali agenda olw'obutamuyita yadaga bamuyitire ki nakanyiza kugamba nti naye bakuyita okole ki webale ye aliwaawo aliwaawo ani naye kati mujjeewo omukulu rasa waffe bannange mujjeewo kuba kati wabaawo engeri yo tugambe tutya omu yagambye nti Davido nga yaleese x wabale nedda sokoleke yazze biralamu omuyina waawo x wa Davido waliwo bya Davido awo tulageeko awo waliwo x yajiddemu seguye rasa yandikabidde ku mukolo aliwa omuyina waawo Dennis Davido ngaleese x yazze n'aterera entende mbu n'asanyuka mu mutima Dennis muganda wa tokola gundi tuwetu Davido awo yabadde awo taliwo ningalabye Davido amulabye kudda omukolo gw'Ebungereza oba yali Prince William nga wasa Kate Middleton ba ex baliwo banenge ebiri by'abazungu ate Davido muzungu omumbaga yabadde Miami babawadde tebo yaabwe ate era obiwulira tebyabadde ne bajja n'abaana baabwe ku mukolo gwa Kkojja Kimbowa ku birthday yayita abakyala be bonna abaaliko ne bajja lwakuba Kkojja Kimbowa alabika tayinza kuwasambaga nawasa entunula ya Kkojja Kimbowa ayinza obutawasambaga olabira ddala naye tebo ziyinza okubeera ti kati bano abaazirwanako tebo 2 naye ngaabo be babeera X wampa siwabi nsobola ogenda kubanga sina kyemba mwetaaza Davido annumya obutabeerawo Davido X wa Davido yazze ng'ayambadde yanyumye ng'ekitaasa omugole kuba ye yabadde muto singa teyabadde muto omugole wa Davido alabika abadde myaka nga 23 oli yali yazirwanako ko sikulimba kati ono ekyamutaasizza buto era yazirwanako na Davido yazimulwana kati oli yabaddemu naye olabira omuntu akuzeemu nga mulungi muzibu otegedde yamuwadde essaawa ey'ebbeeyi eyo embaga yatabudde Miami mu America private jets 45 zazzebwe ddu ennyonyi ez'abantu nga Gulfstream 4 Gulfstream 5 ezo ennyonyi ezo ziraba z'abantu 16 nga ziri 45 ne Dangote yajjiddemu oyo si ye Dangote naye yajjiddemu ye mugagga asinga mu Nigeria ne Africa ate nga ye muntu omuddugavu azaalibwa ku ttaka lya Africa asinga va ku Elon Musk azaalibwa mu Africa ne n'aba nga yasinga obugagga mu nsi yonna ye ate muzungu era okumanya aba Nigeria baasusse ne balimba nti ne Elon Musk yabaddewo forwardinga mwawo tulabe oba Elon Musk waliwo abasajja bakoze ekifaananyi bagamba omulaba azze wano abasajja aba Nigeria seguya n'abasente ezo nga za dola amafaranga lupiya zonna zabadde mu pawundi sokoleki Levikson yatukoleddewo ekiwaffe wano e Kampala ekikulu mukwano yaguyina kati tukole ki tugenderagenda kufunamu ekisooka ekisooka kati agenda kufuna green card oba obutunze bwe busookera ddala ekyokubiri omukazi sagenda kubanga wasa omukazi nga embeera si nnungi wide desire ali bulungi alina ebisinga so kati Levikson afunyemu ekyo ekirala ekirala agenda kufuna amuyita taata mu bwangu nnyo obwekitala ate nga mukulu ekyokulala yafunye Levikson yafunye omuntu ali experienced mu by'omukwano yatoba omulala nze yannumye obutamuyita ye Kaddu ono
aye taata wa Desire omwana wa Desire nani kati buno obudde twabadde ku kale tumugjewo just tuyagala kwetegereza acha kimanyi omwana afaanana mukaddu embujobera face y'omwana nedda madde manyi nti olabye kino ekibebi kati ati waliwo olwolumwa naawe ku lw'omuntu omuntu n'asirika naye gwe n'olaba naawe nti omulala gwe batayise naye nga ye mukwano nnyo gwa Desire kale bannaye nga mukwano gwe ani oyo ate nnyo lwaki tebamuyise Dennis naye muleke nze muŋŋambe nkolere naye gwe batayise naye nga ate mukwano nnyo gwa Desire Captain Juma Seiko yina emikwano misajja tonayogera ku mukwano mukazi nedda nze nange alinga nze mikwano gyange bakyala wazula ensonga eyo just bibeera bwe bityo kati fe abaasomera mu single school otona atiisatiisa bukedde kulumba Dickson atiisatiisa ki naye ensi eno tobeeranga oli omusajja yagenze ng'ajja mu kkanisa tewategedde omusajja oli musiime Clinton mwesiime naye bamukoze bubi omuwawaabira gyewo omukolo ogwo mbabulire omukulu oli kyeyakoze yazze bw'ati mu kkanisa wano gyesigenda kwatula linnya wammanga wano erugogo yazze bulungi seba omusumba erinnya nalyo ndirese omusumba gaddaga ababujulizi amannya nze Clinton mwesiime obugalo njagala mpe ku bujulizi buno olwaleero wammanga ng'abalala batandika okubaobujulizi navuddeyo kabaale kyekyo ng'amaze okukola omuntu ekyobulabe saagala kiddamu naye weewuunye nebaza mukama navudde kabaale nenya baasi mpaka kutuuka Kampala nti amukutte obugalo ne bukendeera bwe babadde bakuba kuba oli yadde afudde yakoze eki n'akiddamu nti twakanyemu katono omuteekola bweki k'omusumba halo yazzeeko ebbali poliisi waliwo nayeetaaga okunnyonnyola ebisingawo ali sayidi ki waneeno mukanisa nate mbadde najogera wali wano wammanga mbitala ku Jinja Road wano ku Lugogo poliisi neetuuka kabangali yali wayono owobujulizi okutuuka ku Jinja Road bagenda okunoonyereza nga omusango gwazzibwa e Kaseese mu Cheers Pub akaluumu namba 7 omukulu oyo tunaddamu okuwa obujulizi mu kkanisa ffe okugawa obujulizi bulinnyiddwamu eggere kubanga mpa obujulizi ate ekkanisa n'empayi ne baatwala awo kati katuwesigaliza obujulizi kati for religious ethics what do you do nti omuntu awadde obujulizi ng'ate bulabika butuufu ng'ate poliisi bulijjo emunoonya kuba eri mu Cheers yawayo amannya amafu n'enamba y'essimu kalagala otutuuka eno nti ye Clinton bagenda okulaba n'omulambo gwadde gukyaliyo eri nga tegunafunako bannyini bo kati bwe yategerekese byonna ne bikola ki ne biggwa ekyo Katonda wabula yakimanyi bannaye kubanga tugenda ali mu kagumu netandika okwejjusa netugamba bane nejjusa singa ne bafaada abo baali bakwata ebyaffe nebitwejjusiza ne babitwala singa kati tukyejjusa wabula bafaada ne batandika obbiwaayo walahi ayi Mukama Katonda ensi eba eweddewo naye bajjusa ebinene n'ebiwanvu gwe faaza okusooka bawuliriza ebintu jjukira ekereziya ya ku kyalo ono mukaaguuni najja naga nti nenkola bwe nti ate ng'alabira ddala gwakyogerako bonna ba ku kyalo for ebyabafaatha nga bwe nali nsoma obwafaatha nze ne bwolaba nsirikira ebintu ebimu nebimanya nga bikulu nnyo eri abantu nga bya lugambo naye nesibyogera ekisooka okusomesebwa mu seminary okusirikako era faatha tasobola kwogera kigambo nti ono yamenye etteeka bwe riti ate nga wejjusa wuwe n'akulaba wabula kikolebwa kati ng'oyo musiime mwesiime Clinton faatha akuwa ekibonerezo osome novena tugambe ze sapule 40 okumalanga mwaka mulamba si kyangu bwe bigaana Katonda yamanyi naawe katulabe omukolo gwa tulageeko awo Hajati Namyalo kye yakoze ku mukolo gwa Desire yaleese buli nkalu buli mbisi zonna nga bw'oziraba sindi zizibiri mbisi ayina anaayongerwangako nga bw'oziraba awe tutuuse naye waliwo emperekeze yatunuulidde ssente nga oyo pasita Bugingo emperekeze ekyo naye Rema nga simulabye kati mu kifaananyi ekyo tojjaawo emperekeze eri emabega eri wa Vikisoni entunula yayo entunula si ya bulijjo omulabye emperekeze eri gegamba n'atubukibwako
lwaki sinze nedda tayayogedde bw'atyo n'atuukibwako gwe ntunula obudde enkiika y'omutwe eno Levikson agamba atya yentunula yeesoko gyogereko eyo ya Levikson egamba etya agamba dola yiino already naye akutte dola kino ekifaananyi kyalaze Desire kyamulaze eki emyaka nedda nze takugamba nokugamba Levikson asinga Desire obukulu tekisoboka leka naawe nayonka ekyakimanyi wabula bannange naye yatuusiza Gomez ennungi yanyumye nnyo ate kati bannange omugagga yafukamidde yafukamidde muntu oyo olaba Exodus yalabise oba yabulira wa ono omuzungu waffe Exodus Exodus yali muzungu okuva edda kati nno kyemutamanyi Hajjati Hadija yasoma ne Desire Luzinda kati byebyo naawe okirabye naye Hajjati aba yasoma lwakuba Hajjati muto mukwano gwange nedda kubanga ndabira ddala nga kati ensolo givuddeko oli ku bibyo Hajjati mutemumanyi Hajjati yayimbye obuyimba ku mukolo awo nga kyekyo Hajjati ayimba kati tusooke tulabe Hajjati ng'ayimba tulabe omukolo Don't ever make it by just look at it. Take me to the all around the world, baby, you know I'm worth it. When they come a wali, or come and see about to be young. So like ne wono sale nnyo n'osabe nnyo nga tolina mpisa era omusajja ajja kukulikawo. Desire akuyina mutano. Checho! Sikwabulina. Yakulina mutano. Ninga tekwe bazokutuka kusalira munange. Wagali kusalira omukyala. Ni salira omukyala. Era okumusajja obulwa n'obulina omukyala n'omutusa akakuwa. Omukazi nkwegayidde noonya alina obuvumu.
Kulikaya ku mukolo. Owange. Mukisa gwo gwakedde Desire. Nawe beereyo tapinge ku mukisa gwa Desire oyanjulweko.